oba muyisizaamu amaaso ezo ensonga ze zintono ezisinza okuba nti naba era osanga omuntu abamu nga abaana ekibatamisiza ebivulu nsonga ngeezo twasasula sho ate mutugize omuyimbi ate eri tumulabidde bwerere tokka wano mwatusasuza sente akoka muyingira mutanze ebintu bya Dubai nabikoowa tubadde ku lyato mutusasuza sente ate mumaze mutututte mu bbaala for free okuyingira sebyo ebintu biveewo bibenga bivaawo wakirigamba babadde ku lyato mujje muyingire free abatabadde ku lyato mugule ebyokunywa nabo baba bakuwagidde so wemba muleesa abayimbi wano waba omujje ku airport kyobosooka okumugamba omuyimbi gwoba mukamaawo atambule wajootamutu era gwamutwalayo gyalina otambula kubanga yitamanyiyo mukuumire mu hotelo sheggwe okitegeera kuba wona omulaga abantu nga sho tennaggwa omuntu agenda kumulaba ku street nga atambula ezeddeira akekamiri namulabye naawe nze namusanze wali n'ebifaananyi serepya abikoleki abifune mu bantu olwagize enkya nti lwakuba oli alinayo night mu bbaala nti for free okujja okuyingira ekintu ekigenda okukosa abantu nti oli amulabye takoze eki tasasudde na sente so omuyimbi bwoba omuleesa abeere nga ajjidde ku programu nti eri bweti okitegeera nze Palaso oyo gwolaba nga azzeeko muno mu Dubai yajja muno waliwo abaali bamuyitako nti Palaso sooka ojje wano otukolereyo kagundi biki naye Palaso yakola ekintu kyenneewuunya n'omuyimbi yenna kyalina okukola omuyimbi tebakutegeerera nga buli kimu nti gwe bakuyise jangu eno olina okuba ne programu endeko mu media oleki naye omuyimbi n'otuka n'okutambula mu street mu ddeira ng'olinganga agandi ogende mu buyembe ogende abayimbi bangi bafunye ebizibu wano nga bazza babone babakwatira mu buyembe rekodi tuzimanyi naye ng'omuyimbi aza okuyimba star ogenda otya mu buyembe kadongo budongo zekubira kadongo nyumirwe ebyensinda babirabe kimbalako stress ndongo kino kidongo budongo zekubira kidongo nyumirwe ebyensinda babirabe kimbalako stress ndongo esanyu ndijja mu ndongo newesiryanga ndi mu ndongo obulamu butambula mu ndongo wabula nyumirwe ekidongo ekikumalako stress nekikwerabiza ebizibu ebitatadde kubanga endongo wemuli obulamu obwa buli kika sport kone endongo kisune bulungi nga tojesunyasunya kubanga ekidongo wemuli eddagala erya buli kikadongona zekubira kadongo nyumirwe ebyensinda babirabe kimalako stress ndongo kino kidongo budongo tekubire kidongo nyumirwe ebyensinda babirabe kimalako stress ndongo ekinjagaza endongo kubanga empumuza ebirowoozo ate ng'enkubira mu mutima munda ebizibu nebyeŋŋanga kati kona endongo eno kubanga enyumira abakulu n'abato abakadde bawoomera kona kadongo budongo zekubira kadongo nyumirwe ebyensinda babirabe kimalako stress ndongo kino kidongo budongo zekubira kidongo nyumirwe ebyensinda babirabe kimalako stress ndongo endongo kyabugaga kyabadda kubanga ogifundamu emikwano ne sente ozisanga mu ndongo obyamanya akajja mu ndongo ne kamira akajja mu ndongo ne bekula akajja mu ndongo ne DJ ama akajja mu ndongo eno y'endongo ezimbye amakanisa endongo ne muggulu ogisangayo ago maanyi ga ndongo kiri joli oba olusalako waganya okulya naye nga yazze sula kawanyi kimwana yagambye agala agenda kujja kusala sula ati pe tuli mu ddiro mwana ngago wodda woli baba endongo nsanze
Togamba wadi wakonkonye daffe nga twayingidde. Akadongo nga mukankubyeko. Islander anti atya nnyo. Abakazi eyo. Bakoleka replay. Islander nebaki Ashadida Mediator. Checho Islander mwana. Nyondo Rozet. Naye nga nsanuse nnyo okubalabako. Mwana jali. Oli wa Bobi. Abona bajamba. Tekol wantwa. Okay. Bobi ashadi jali da miji quiz. Dija mundongo. Ngande mundongo. Tambula mundongo. Nyumiro ekidongo. Chikumala ko stress. Echikwera biza ebizibu ebitatadde kubanga endongo kwe muli obulamu obwa buli kiga. Listen! Tiwube bulungi nga togesi. Siratidde! Nega amanyi okugisuna. Nabirabe ekimalako stress ndongo. Kino kidongo budongo. Nenga mugamba mutya mwenna abali ku Nyondo Media. Agambye atya ekinjagaza endongo kubanga enkumuze ebirowoozo ate ng'ekubira mu mutima munda ebizibu nebyenganga kati kona endongo eyo kubanga enyumira abakulu n'abato abakadde bawomera gona owulidde. Ashadi the mediator. Kyakabe nnyo mwana yasalawo yava mu church naffe natusalako natukuba omuziki. So amanya nze Nyondo Rozet ku mukono gwange ogwa kkono nga nyinako ate Kaguja Sula events Kaguja wizard atulokose ekigambo. Then ku mukono gwa kkono nembako Nomte omwanyinaze ate muyite Ashadi the mediator. Naye nga olunaku olwaleero ensonga gye tujjeeko egenda kubeera nkulu nnyo. Gwenna yakatweyungako tula okalire nateera subscribing ku YouTube channel yaffe Nyondo Media awbeere nga ate okwata nekade kikuyambe nti tuleeta ebintu ebyenjawulo tukuba kasavu kanyama tetuwa kintu kimu kyokka wano tubeerawo kintu kikuba nekintu kikuba tuli versatile kubanga tuli ba media. So nakola olwaleero nga tuzeeko no mu UAE nga sinagenda wala kabasooke abakulu bano bababuuzeeko. Tusoke nani? Engejje tusandikidde mu kadongo. Noza kansumulule soke naye mbabuuze uko tumuludde akadongo wali. Naye nga baganda baffe mwenna abali ku Nyondo Media tusanyuse nnyo okubeera nga mutuninze ku Nyondo Media. Efuuse ensonga obudde buno ebatuusaako buli kimu kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu entertainment mu buli kimu kyonna. So mwebale kubeera nga muli ku Nyondo Media amanya Sula events Sula Islander wetuli nnyo okubeera nga naffe tubeera nammwe mwebale nnyo. Yo omangenze mure ne katika tudde kubanga tuli mu studio wano. Zamanya gangenze Ashadi the mediator nenga manya go uzaale bampita Kakoza Arthur. Omote omuzirante. Sanse nnyo kubeerako nammwe wano ku Nyondo Media yanga tumwebaza omukyalo nakoze omulimu gw'amaanyi. Tuvudde mabega nga tumufollowinga abeerawo mu mbeera yonna ennungi n'embi talekerera afaayo ku mitima gy'abo ababa balekeddwa ate nammwe ababa mwetaaze obanga mwagala emirimu gyammwe okubeera nga mugitambuza asobola okubeera nga basizaawo akalango mu muwe emirimu mu supporting asigale nga waali asobola okubaweereza kubanga wa mugaso nnyo mu bulamu bwaffe n'obw'abalala kubanga tabeerawo mu birungi byokka ne mu bibi abeerawo n'asobola okutaasa abantu bangi nnyo babeere nga tebalina nga batebaliiko mwasizi. Tumwebaza nnyo Nyondo Media. Amina. Isaawa akalango kabakama baffe nga tebanatugwa. Akalango bannange omukyalo ono wakabi nnyo Nyondo takoma kubya kubeera mu media mukka era asalawo okubeera nga abakyala bambi n'abaami mwenna akola ku nsusu zammwe okubeera nga azitweetinga bulungi alina ebizigo birungi tebyerusa
ate ya bikukolako kale bikuma skini yonga yeyo bongo likadugala nga ashadi osigale nga kadugala nga ashadi ne tayeruka nenga osuso checho boberanga oli cherupenga sura events era akukolako akola mafenatu pepeta cheka muje mu mwagire mu supporting ebambi omuntu asalawo kuberanga kozesa emikono gye okuberanga yekulakulanya banange tumongere mu support to yagalize bana Uganda kubanga ekintu kigenda mu maaso bambi omukyalo no wabeera mu media era nga kitambula obulamu bwabutambula kyakabi nnyo mwana ensonga ewaero nkulu nnyo ate wekituyambidde nti tulina omuyimbi tulinawo ate ne tumite promoter era ndooza still oba ogwayo sibwe kiri mukama wange so weno mu UAE abantu banyiivu era abantu bayomba nti ba promoters mususu okubanga ate muleeta abayimbi buli lunaku olukya mulinganga abagamba nti ntandikire no mujiya busungu bw'abantu bayomba kubafa abeera ku media owena kwana akasimu nagaba bazibagali ti tukoyemuko so ne muberanga abagamba nti ffe abaje wano ku kyeyo tetwajja kukola wabula twajja kulya sena kusanyuka mutwerabiza ebizu byetwaleke waka ne mutulowoozeza nti ate twajja bujja kulya sente ekintu ekyo lwaki temweddako neyanza nnyo Nyondo Media olw'ensonga oba omulamwa gw'otadde mu ddiiro kirungi tulinawo n'omuyimbi wadde nga ye emirimu gyagikwasaganyiza wano naye ku nsonga y'abaganda baffe abayimbi bonna abava e Uganda okujja wano mu UAE okuba nti bayimba tetulina banenya era nga woogambye nti promoter yalina okuba nga anenyezebwa omuyimbi talina buzibu kubanga omuyimbi gwamutegeka gwamuwa olunaku gwamugamba nti olina kujja bwe buti era yagamba buga nti yegwe kyomuwadde kyakola ki kyalina okujja nakyo so ku nsonga eyo ekigenda mu maaso naffe tubiraba nange nnyini mbadde mbiraba era complain z'abantu nziraba tebalowooza nti n'abantu tetubira buli kimu kyonna abantu kye baba nti bateekawo omuntu ye ateekawo complain gwe giwulire otereze lwaki yeemulugunya kuba ebiseera ebisinga omuntu weyeemulugunya n'ota kola ekyo kye yeemulugunyizaako ate era tewaba kigenda kusolovingibwa so ensonga eno bapromota ab'e Dubai oba mu UAE yonna balina okusooka ne batuula naye ekyennaku ekiriwo tinze sirabangawo kutuula kwonna kwali kuvuddemu mulamwa nga promota ab'e Dubai maybe wabanga okukwatagana wano association ziganya okukolawo eza wano tufune amaanyi nga gava Uganda zo association weziri association ebaddewo egezaako okukwataganya bannabitone ne bapromota naye ng'erabika omulimu gwayo gugaanibwa okubeera nti gugenda mu maaso kubanga ekola ekintu ate ne wabaawo ebbali ne bakola ki bo bennyini ne bakikuba bo bennyini ne bakiremesa so nze nandyagadde nti oba egaanyi oba amaanyi baganafuyiza tufune amaanyi nga gava mu associations eziri e Uganda kuba tuli bannayuganda wadde tuli wano byetukola byonna wakabugwe bakola omuyimbi nga ashadi bw'anaayimba still omuntu ali ku ground ewaka alina okufuna ku ki ku percentage y'okuyimba kwa Arthur still wetunaabanga tugenze mu maaso era tugenda kuleeta omuyimbi nga tumujje Uganda kitegeeza bwebanga zino association zikyagaanya okukola okukwatagana kw'abapromota wano ekiba nti kituuse n'okuba nti ono aleeta omuyimbi n'oli n'aleeta tuba twakavamu ono n'oli n'aleeta wiiki emu n'ono n'aleeta ekintu ekyo si kirungi esooka balina okusooka ne bamanya nti ddala Dubai oba UAE abantu abalimu balina okubawa time ya sente bantu bakozi ekitegeera nomanya nti omuntu oba muwadde time ya sente togimuleetera nti nno gwomuleetere kati era omuddemu omukozi si bwe kiti wekibeera aba abaze buli kimu ng'akibaze nti kati kino kirina kuba bwe kiti so embeera we neebeerawo mu kukwatagana kuba ebintu bino ebisinga oluusi bijja nti oli yategese nze seetaaga kumanya nange kankole ki kantegeke okukwatagana yekuba kuganye kuba kyekirina okusooka tufune obuyinza n'amaanyi nga gava association zizaffe eziri e Uganda ebaza bapromota tubenga tusobola okutereza ekyo ezitali ku ground zinamanaginga zitya okwasaganya ensonga eri wano nga teziri ku ground lwaki temuteeka amaanyi eyo eriwo ennundo bawe banga weeri eya wano yenyini ne mugisaako essiira kuba bati bali ku ground
ennonde baddewo yes bali bagiteekawo ennonde naye nze nganza according to my knowledge ndabanga ennonde teyina kyekoze era eremereddwa okukola omulimu gwayo. Kitegeeza bwe beeremereddwa okukola omulimu gwayo tukole ku plan B. Bwe tuyingizaamu ziri eze Uganda ekisooka nabo bajja kumanya nti yes kati enkwatagana weeri between ffe bano nabeeri era tujja batutandisa okukolagana. Kijja bakiri nti buli muntu yenna ali wano ayina okumanya nti kyemba ngenda okukola kitambulira mu association yonna eve Uganda. Okitegeera. So ndabanga wayinza okubeerawo ekisobola okuziyizaako kuba kati embeera gye tulimuyo embeera nzibu nnyo. Tesobola kuba nti no show by show kiba tekijja kukola. Ekisookago kennyini ategese ekivulu suubira okukola loosi suubira okuba nti no sente zo zotaddemu zonna tezigenda vaayo ate nga tetuli mu showbiz tuli mu business. Okujjako oli wagamba nti nze muna enkolerera showbiz njagala abasinga bagamba byaze mu bya showbiz olw'ensonga nti bagamba nti ebivulu bisala enkya n'eggulu naye buli omu ayagala kulagako nti ankyaliwo ndi promoter nenkeera ndeeta omuyimbi obwo nabwo obuzibu weebuli era nga bw'amaanyi banga omuntu wamanya kati nga nze sola event sisobola keera ku makya nga ngamba nti nkola showbiz. Lwaki sinoonya muntu kummanya mu music sinoonya muntu angambe nti music mutegeera bwenti music mutegeera kye mutegeera n'omuyimbi mumanyi kye mumanyiko. Kati gwe ngamba nti njagala showbiz ate nga nkutte sente zange nkujjako nga waliwo agenda okuleeta sente azinteekemu nze nziteeke mu muyimbi oba esaze oba tesaze teziba zange naye nze bwe manga nkutte sente zange nenziteeka mu muyimbi kitegeeza eyo business business yonna ogiteekamu sente ng'olina okugijjamu sente. So nga nkulu nnyo. Jjukira nti Uganda nnene yo nga yo. Ate n'ekirala tubeera butaka tetubeera bugwira. Omuntu asobola okera ku makya promoter asobola okera ku makya n'ategeka ekivulu e Kampala oba ategese kangambe Chameleon bebekulu n'abeera e Masaka. Either ku lunaku lwerumu oba mu wiiki yeemu tekigenda ku affectinga lwaki nti sisuubira nti e Masaka waliyo omuntu agenda okuvayo okujja okukola ki okwatendinga show yaani ya Chameleon mu kibuga. Naye ate bw'ojja n'otunamu wano eno n'ebifo bingi nnyo n'ebyalo bingi nnyo e Uganda. Naye ate bw'ojja n'otunamu wano eno mu UAE ekifo buli muntu kyahaddeko amaaso kiri kifo kimu kyokka Legends Bar. Whereby nti Legends Bar era abantu abali around abali basobola okujja kafaako be bantu be bamu abajja okujja ku show haddeyo omwezi guno era bemaje okujja ku show ejo goteka omwezi ogujja ndisinga kibadde nge Uganda nti of course non waliwo estates ezenjawulo waliwo Ajumani waliwo Fujeira waliwo Al-Aini waliwo Abu Dhabi n'endala ndisinga kibadde nti waliwo promoter ategese oba kabako mu mwezi guneno nenga amutegese ku Legends Bar that is Dubai nene oberawo teno mulagenda okuteeka maybe mwezi ogujja nenga agenda Fujeira waliwo distance ya maanyi nnyo nti eri kizibu kyakuvayo omuntu kujja kulaba eno muntu mu kino oba nabanga navaayo bajja kubeera nga babiri bameka oba basatu kitegeeza nti n'abeeri bagenda kubanga bafuna omuyimbi ekitagenda kuba kikoseza nti omuntu ali mu kifo kyekimu nti Legends Bar buli muyimbi bamuleeta ate almost buli mwezi ne wabeerayo omuyimbi. Ekyo kyo ba promoter tebajja kukikkiriza abasinga ensonga eri emu tumanyi nti UAE ina states omusanvu naye ate tukimanyi era ffenna tukikkiriza nti Dubai yeyenkizo ku states zonna omusanvu. Kitegeeza teri promoter awishinga kugamba nti kandeeta omuyimbi atandikirewa babadde abamu babikola naye era ensobi ezimu ku ba promoter ze bakola eziba affectinga bw'oba omanyi nti oleese muyimbi mu UAE tasobola kugamba nti atandikire Ajumani oba Sharjah oba Abu Dhabi. Dubai ye base Dubai ye determining kibanga muyimbi ku launching anti Chameleon alonch aba akoze show gwanga mujje n'agitandisiza Jinja oba Masaka okitegeera base yo neva wano wotadde amaanyi agasooka. Kitegeeza omuyimbi wana agamba nti nze kantegeke mu Dubai oli omulala ajja kugamba ali mu association lwaki nze gwe mwagala ntegeka Abu Dhabi lwaki nze gwe musindika Ajumani abantu bayo mubamanyi ate kakati kiri bwekiti era tajja kukikkiriza. Kitegeeza all in all bayina kwe programminga okitegeera ne bamala okwe programminga ne bamanya nti tulina kuleeta muyimbi mu season ki era tulina kukikola tutya. Ekyo bwe kiggwe ekyokwe programminga ne bamanya nti omuyimbi we tumutuusa ku ground tugenda mu handlinga tutya
Okiwulira abayimbi wane Dubai oba mu UAE yonna siwe engeri gye bamuyisaamu abantu babamulaba si enneeyisa gye bamuyisaamu Uganda. Okimanyi Eddie Kenzo asobola okugenda n'atambula ku Bania Square ne wataba bamugoberera. Buli omu n'asigala ng'azinze emikono bw'ati nti Eddie Kenzo Uganda ayitawa n'atafuna bamugoberera. Kiba kizibu nnyo. Kitegeeza wano omuntu yeetaaga kumanya. Omwana alinamu akakadde ke mu nsawo y'omuyimbi amulaba ng'omuntu alina mazzi obuzzi wano. Okitegeera. So omwana bw'obanga omuleetedde omuyimbi ng'ogambye nti omuyimbi muleeta agenda kuyimba. Lwaki atuuka n'adda ku street okutambula nga n'esho tennabaawo? Kitegeera. Awo omuyimbi oba omuwadde public. Mutulage nti atuusa ayingiddewo ku airport. Yes, omuyimbi mutwale mukweke kubanga alina olunaku lwa show. Kitegeera. Omulaga wano abantu ku street atambula omuntu agenda kumulaba agenda batakyalina kyamwetaaza kati mulabye kikyagenda okuŋŋamba ekirala. Atagenda kuba live, tagenda kuŋŋamba nti alina ekyenjawulo. Mmaze okumulaba. Kitegeera. Eyo mistake nayo kenyini ba promoter balina ogitegeera bagitereeze. Okitegeera. Ensonga endala omuyimbi mumuleese ogambye nti omuyimbi azze tutandisa kangambe tugenze ku boat cruise. Tutuuse ku boat cruise wano banna Uganda sisuubira mpozi nga nalinda wanga kyali kibaddewo naye according to me sirabangawo bategeka maato baali bategeseeko ku maato wano agamalayo nga ddala yaki. Okitegeera. Ebbeeyi yaffe y'abaana Uganda amaato ge tuteekage ganaga bbeeyi eya wansiko. Mizindalo tegibeerako bulungi. Naye bw'oba oleese omuntu ogaa nti ndeese omuyimbi ndeese DJ agenda kubeera ku lyato bweti tulina yaki. Ate bw'obuteekayo omuyimbi oba DJ jjukira ku yaki oyo oba eryato lyoba otuladde lya bbeeyi ensaamusaamu. Waliyo amalungi ng'emizindalo mizimbiremu sisitimu nnungi lijja agenda kujja ateeka obuteesi wali sisitimu yatandika okukuba. Naye kati omuyimbi ojja muteeka eyo mizindalo mifu tayimbye bulungi ate tuvuddeyo tujjeyo tugaa nti kati tugenda ku after owali nsasudde ssente dira mbibiri gye mitwalo age Uganda. Naye tuvuddeyo tugaa nti akawungezi tugenda ku after party tusinkane mu bbaala bweti free okuyingira. Kitegeeza nze yakuwadde emitwalo 2 ombazeemu amagezi. Obanze omuntu akutte emitwalo 2 n'enziwayo nsobola okuddamu n'ensasula nga ndabye ekyapeninze nti n'omuyimbi tayimbye buli oba DJ takoze kyalina kukola. Kuba wano ompise nti free ate wano ompise free wagenda okukolera omulimu omulungi. Kitegeeza ezo zonna mistake abantu bano bazikola naye nga tebamanyi kubanga music abamu bamukola nga ogambye nti oba bali mu showbiz. Okiwulira. Showbiz tebafaayo kati obuntuntu obwo bwe butyo obwo bononye ekintu kubanga tebamanyi omuyimbi ategekebwa atya promotion. Okitegeera. Ebyo obuzibu bwonna tubuyina wano. Obuzibu ne bujja ku bayimbi baffe nga ba Ashadi mwe bali mu UAE. Okiwulira. Naye ng'oli agenda kugamba nti Ashadi ogenda kunnangira show naye womala okunnangira show nze nja kwekweka tojja kuddamu kundaba. Ashadi alina abantu bayina. Ate obeetaaga mu show yabamukirizaamu ate asobola okuba drops n'akuba obulango bonna abantu ne bajja mu show yo. Okiwulira. Kitegeeza no Ashadi nga ye oba omuyisiza mu mpisa eyo n'oba tokutte ssente nti kamukwate ssente musasule ajja ayimbe ku stage at least baako ne koga nti kaakano nangiraako okayisaawo bwotyo tajja kunyiiga era ajja kukolera omulimu gwo. Okitegeera. Naye tugenze ne tulowooza ffe wano nti bano abantu abali ku ground ng'abayimbi bo tebalina value yaabwe ng'olina show naye ate ng'obeetaaga nnyo n'okusinga ekintu ekirala. So kati ebintu ng'ebyo byonna bapromota baganda bange babanga bawulira ensonga ezo zonna tebagenda kubeera nti show zibeera successful mu Dubai okujjako ng'ezo ensonga bazitereezezza. Omuyimbi taba na buzibu bwonna nti omuyimbi yazze neyegalira mu hoteli n'agaana okuyimba obuzibu buba mu mmwe bapromota. Era omuyimbi tajja kunenyezebwa kubanga ye yagenza otuuka wano ng'ekimuleese business. Teri muyimbi asobola kulinnya n'alinnya ennyonyi n'ajja wano nga tali mu business. Kati gwoba ng'omuleese ng'omuleese ye ali mu business ate nga gw'omuleese oli mu showbiz kitegeeza oba tomanyi kyokola nekyoliko batokimanyi. Kitegeera. Nsonga nkulu nnyo eyo. Ekivulu kye mwasooka kye mwasembayo okuleeta ekya Maddox era nga kyali successful nnyo. Ekivulu ekyo nga salabako baana baweebwa mukisa nga ba Ashad
Oh, actually kiki ekivulu kyenalabako abaana abasinga waneeno abayimba ku bivulu byonna. Ashadi yaliwo, waliwo no yani Ashadi Chwex yaliwo, n'abaana bakola ki baliwo no yali nteekateekayo era nagiteekamu amaanyi mangi. Nze Chwex nali si mu meeting ngako nga ye nga manyi muganda wange Ashadi tubadde ffenna tuva ku kitundu kimu manyi olugendo lwa music so nga wabeerawo opportunity nga nange nfunye wenkuba akajji sobola kudduka nzekka era mukwata ku mukono muganda wange jangu tukole ki jangu oyitireko wano. Kitegeeza omuyimbi yenna naye yeetaaga omutaali wano e Dubai wa upcoming ali e Dubai yeetaaga opportunities ezo kubanga Ashadi be bamu ku bantu abampushingira ekintu kino ne tiimu zange zennyina tiimu nga Sula Events erina abantu bangi tiimu nnene nnyo abantu abampushingira ekintu era sobola na kwogera ku bantu bampushingira kino nendeka tiimu yange okuba nti nno njebaza okuba nti bankolera omulimu ogwo. So kati abayimbi baffe bano nabo tuba tubeetaaga era nabawa ekkubo ne bapushinga ne mbawa ekkubo ne baperforminga abantu bategeera nti Ashadi yakuba kadongo budongo oluyimba olwo lulungi. Kitegeera se kintu kiba ky'amakulu nnyo era kiba kizaamu amaanyi naye kimuzaamu amaanyi nti ne bw'ati ompadde sente ku performinga ku show yo ojja kumpa omukisa nnyimbe mu bantu kubanga omuyimbi ye eri ebalaavu eba feeling nti wenkwata mike ngenda kuyimbira abantu naye mpulire nga ndi proud nyimbidde abantu so kiba kintu ky'amakulu nnyo ekyo. Ashadi the mediator nganze ku side yo nga gwe omuyimbi awangale waneeno e Dubai kusomozebwa kikofunye oba kikimuli ekikuluma kyola nti ba promoters wano kibadde bakola nenga mbutufu tebakikoze tebatuukiriza ekintu neyanzanya omukisa kompadde kasita promoter wali awo ekintu ekisinze okumaliramu ddala abaana abayimbi kati nze ndi ku side y'abayimbi ba wano kubanga tugenda tuve waka yesu tuyinza okuba tetwabikola nnyo waka naye nga twali tunoonya busente omanye abayimbi abasinga wano ba mikono sente zaabwe bazikola we bati ne bati okwamusa amadaala naye nga music ni wakola ki bamukola kakati tugenda tujja wano nga twagala okukwatagana ne bapromota nakutunuulira n'agamba teri akumanyi okitegedde sinza kuteeka ku gundi ku show yange teri akumanyi ennyimba zo tebazimanyi naye bagala ne beerabira nti nno ffe tuyinza okuba ekintu tetumanyikiddwa eri naye nga tali tuzina n'ennyimba zaffe tuzizimbye nga tusobola okubeera nga tukitandikira wano tetuba nga tuzimba ekintu kyaffe twali twagala bano bapromota ba wano abayimbi ba wano bawe platform bwebabanga baleese omuyimbi okuva e Kampala abayimbi ba wano basookewo bayimbe then mu bantu baaba bakasitoma baabwe bategeera omuyimbi nti oyo Ashadi ono bamuyita Chwex oli bamuyita King Wizi ono bamuyita Archbenz oli bamuyita guniye yakutumiddeko n'okutumirako ono yayimba Dubayana yatumidde Sula Events no yatumidde Nyondo Media abeja welimbawo bannange omusajja wange yayimba Dubayana yayimba kyeyo actually nange linya yegundi ani kazi yani wizard onayimba Dubayana smart uli kuchoyana erinya nange ngebe yawa welimbawo bannange obani omulugaloga bannange abayimbi yani ono tugenda kumule tujja kumujjukira tumunonyezekaawo yayimba Dubayana omumanyi nange linya ligenze bugenze naye nga omumanyi naye nga mwimbi actually naye wakakasiza music mulimu eddogonya ng'agala okwogera erinnya ligenze libuze livudde mu mutwe ligenda kujja yakutumiddeko kati abantu ng'abo musajja omuyimbi mulungi nnyo alina ennyimba ze ennungi nnyo naye tebamuwa platform wano tanyumyamuko nabo actually omusajja yoze simulama nkwano ayimba bulungi nnyo naye ate muyimbi mulungi waneeno era nga bafolowinze ennyimba ze ku gundi ku YouTube ayina ennyimba nnyingi ate nga nnungi kakati abadije ba wano bamumalamu amaanyi bapromota wano bamumalamu amaanyi agenda yanyumizamu ko yagenda nakola zishow nakola promotion yonna alina okutuuka wali ku mulyango ate nga bamugana n'okuyingira bamusaba sente ku mulyango n'ennyimba ze tebazigala zikuba kati ekintu ekyo promota ogenda kikola oti ekintu ekyo musobola kikola naye nga kyandibadde kirungi nnyo abayimbi ne mbawa platform nga omuleeta abayimbi okuva e Kampala abayimbi wano mbawa platform
tugamba mwa customer mwe mukunganyiza naffe tukola customer tuba tusobola okukipika naffe ntukola advert ntuyita abantu tuba tufunye amaanyi kiba kyongerako okubeera nga music bamutambuza okumwambuza wago ne baba ma platform ya sura ne Shatan Promotion be bampa platform okubeera nga nyimba ku Maddox wakuba sura muganda wange okitegeera naye ate abayimbi abalala tebafuna mukisango okwo ekyo baba munakitundamu ti ekintu ekyo omimbi yani oyinya livuddewo bannange yayimba yagamba simanya anawo nenyimba wendala yani ukikati nga mukaawo kijja kuba kitulese bubi bannange omuyimbi mujjukidde Nick D bambi gayo bayimbye nnyo batandika dda mu Dubai wano okuyimba ne Archbains oyo mufubako nnyo kuba Archbains byamutama Archbains si musajja mubi musajja mulungi ateekamu energy ayagala kyakola naye byatuuka ekiseera ne bimutama ne bimutera n'okufulumya ebigambo ebitafulumikika laba promoters era promoter kati ate Archbains kati ometa ku nsonga ngezo ya batabukabutabuse nayoga nekiyitawo nga mugamba muganda wange tusanze mu music n'omusajja ono musanze mu music ekintu kino tulina kikola bwe tubanga abasajja bano tubasika eriyo ba DJ ne batwagala ne promoter ne batwagala naga gobyoyoga tebirimu ojja kufuba okuleeta ina kigwera kukyusa amaanyi laba promoter kakati yani badde ayogera obulungi kati afumya nina mugamba kendeze ebigambo ebyo kendeze obusungu kakana wansi tukyuse industry mpola kyovula omuganda wange swa events ye bwalaba kintu nga kiganye okutambula obulungi agamba tugendeko ko wano tulabe nga tutereza system nikidisi mulaba nga ko wama ku kivulo kyonna ate nga ono muyimbi mulungi kabere ndoza kundi yayimba ani Archbrains yayimba ko oba ku kivu nene simu Archbrains yayimba ku Fik Famaika yayimba ku Fik Famaika embeera fe twagiteekawo nateekawo embeera kubagamba Ashadi omanyi kati Archbrains yagala nnyo bintu bya competition yagala okunyingiza mu bintu ebyo neze sibisobola kati yaranze nga bampadde sura events manyi kwagala nnyo yogera amazima agala competition nagala kubinyingiza mu ngasi kati sura events na platform ne bashatani ne nkubalaga Ashadi akubata yafuba nnyo okulaba nga ina wayino kuyita banga we basukamu ye yagama ye wakabi ye yagama nzi nambe mu nzi wakabi mu Dubai kati gwawula gwe Ashadi nto yakuyisa omupiira abafuba nnyo kulaba yenze wanze kati wono kakati ayino kuyita eri Fik Famaika nagenda akoleshe sajja mwagala nnyo Archbrains kubanga ekintu kyakyakola kyagala ate yagala nnyo okuyimba era alwana nnyo okulaba nti emmeeza yetu babagisika ensonga lwaki abeera kataga Ashadi yakubika ddongo budongo kati bafuba nnyo okukola ennyimba nga 15 anonyuma oluyimba lunasanga naye omusajja wange ye mwagaliza abeere nga agenda maaso n'omuziki naye kyemugamba nti alina okugjamu embeera yokubeera nga ogamba nti ono sagala abeere bwati sagala abeere music kwagaliza ate talent teri muntu amanya akuba hit wala ne Chameleon akugamba nti abeera mu studio ng'omutwe gumuluma n'abeera nga yafulumya ekirungi neyalikirira enyini nanyinimba neyalikira oduta nga magano n'abalungi bateruberu music si mwangu music muzibu naye muno bwabanga akoze tuteekawo kibeerabeera kati kyengamba muganda wange Archbrains era tukogerako wano tukuwazi big up gwe ne musajja wange Nick D mwemasuka mu Dubai muno abayimbi tulina n'ekibiina twakoze ekitwagala kwekunganyamu ng'abayimbi tufune chairman mwami alaba nenya ligenda kompitako ono mugondi ono tata waffe kazi yani amanyi okuyita Katungulu Hussein mwami Hussein ekibiina ekyo tulina ne secretary waffe Fifi kati n'abayimbi bonna tageze kati njomanji bampita mediator nze kindiko kati ndimo bagata abayimbi fena nenga kwagala ko ono bagato wabambanaga tekambera ya sibangu abana kiriza bebanabera abana batayagadde sibangu ne twakola ekibin twagakola kibina twagakitegekanira kubeera kizemu kubagana bichi nekijja kukola wetina tuliwa kubanga bawuliza kisinzira omuntu abagasse yogana botya ono abantu mubera mwajja n'ekibuli nawo nosoko omuzikiza n'ekibuli nakakana kati Archbrains yalese ekibuli ne mudize ekibuli
nadda ku ddongo kati bwati kati fena tuli awo tuli mu group tulabakiddako kyetusinga okwagala bapromota mutufeeko abayimbi b'e Dubai tulina music mulungi naye mba mulesa abayimbi okuva e Kampala mutuyita ate tuba tubalangidde bannange mutuweyo ka transport kuba naffe katuyamba kuddayo mu studio netukola biki sisene za kuyimba wabula nga nkulangidde noonyizayo akantu akasamusamu kubanga eba bizinensi kubanga nina abantu abanzikiririzaamu n'abangoberera n'abafollowinga social media platforms zange bonna tekawo nti gundi ajja ejja bajja kujja batunga baabo so nange nfunemu akantu kembeera nfunye kanyambeko ne mu kutambula ngenda nge performing however tosasula sente zakola ki sizagamba nti ogenda kusasula nga bwosasula omuyimbi nti oyagala sente ensonga bapromota balina okugimanya bagiwulire kuba omuyimbi ye era abakozesa transport wo okujja okubeera ku show togenda lowooza mbu platform gy'omuwa mumala ye nayo abakoledde omulimu gw'okukubira obulango okuleeta abantu okujja ku show so ogamba nti otegeka ekivulu ekyo olina okukimanya olina okufiisayo tickets nga z'abayimbi balina okuyingira wabamu basobola n'okuteekawo embeera nti omuyimbi asasule ku mulyango naye newobanga alina luyimba lumu oba bbiri kiri tukimanyi nti muyimbi woba olina gw'oleese mu platform ayingire ate abeere ng'asanyusa mu bantu abayimbiremu tekigenda mutwalira ddakiika 5 olina wamwakubi mike n'akubamu akayimba kamu bwe kati aba asobola okukimala wabula obuzibu obumu oba bwenyinza okugamba nti webuva lwaki abamu tebabawa platform ku kintu ekyo ekintu ekiriwo ndowooza mu UAE bakimanyi ekya license abamu batya nnyo ekintu ekyo ekya license era bw'osanga ekifo nga tekiri so strict tebasobola yadde n'okuwa ka microphone okulinnya ku stage baba baagala buli muntu yenna akwata mike abeere ng'alina license kuba batya fayini okubaga nti basajja bagenda bakuba fayini okiwulira so webabanga wabaddewo embeera ey'okukwatagana bapromota n'abayimbi obagamba omuyimbi nti jangu oyimbe mu ssaawa bwe ziti nga so tennagenda nnyo obanga mu ssaawa bwe ziti otumanyi nti abasajja bajja kuba tebalingizalingizaamu mubeere nga mucoordinatinga ne bapromota naye nga si nvumirira nnyo ekyokubeera nti promota tayagala muyimbi muto oba upcoming kumuwa platform mu Dubai ng'aleese omuyimbi we bw'aleese yenna kibi nnyo wabula wabeerawo obuzibu nti obanga bwa license nti oba balina kye batya bw'aba akuwadde time coordinatinga naye ogambe nti ngenda kuyimba oyiseewo ky'oyisaawo namubeere nga buli kimu kitambula bulungi tweyanzeege naye amazima gali nti promotion ye Dubai waneeno abantu bangi bavuddeyo bawadde amagezi n'akyogeddeko noli akoze ekyakyogeddeko however bo ba promoters ebiseera ebimu bajja mu kunyiiga kuba bakimanyi nti bo sente zaabwe naye ate ne beerabira nti abayimbi bebeera baleese fe abagenda okukola ki okubalaba si bo abagenda okubeerabira so singa omuntu abeera avuddeyo n'acomplainingako n'agamba nti oba ekituufu abayimbi tubaagala naffe naye mutuwemu ka space olese no leero enkera baleese ono luli baleese oti kugamba kyafuka kya competition nti gundi alese nti nange kandeete mu guno omwezi nti waliwo n'akaseera akatuuka mba promoters bennyini n'ogamba nti ahati shatana aliyese nti kati nange abagenda mu kuta mwezi gwakuna nti tobadde ready kuleeta naye olwokuba tewali okumulwanyisa n'ogamba okay tuli mu gwakubeeta gwakuna zikaite ogwokusatu muzibikire okitegeera basuulawa obuzibu obwo bwonna era mboneza bapromota wabula nga mbawo amagezi gamu gokka ndowooza nti mu UAE wano waliwo ebintu bisatu bye batategeera abaleeta abayimbi waliwo kye bayita event waliwo promotion ndowooza biringa era ebyo bibeera eby'amaanyi naye bwe banaaba batudde ne bamanya nti promotion erina kukola kindooza kye bava bakola ekintu ekyo oba ne event ekola kuba omuntu abeeramu n'ebintu ebirala byakwasaganya ebbali amanya nti kati siina kubeera nga amaanyi ngateekamu ki kubanga oli omuyimbi gw'oleeta omuleetera bantu so omuntu eyeemulugunya olina kukolera bantu era bw'obanga tokikoledde bantu era ekituufu kijja kisigala nga kituufu naye naffe ekituufu tukimanyi era tukiraba nti abayimbi speed gye bagiramu y'amaanyi ate mu kifo kyekimu ate ebigambo tebivudde wanooka ne Uganda bikola ki bivuddeyo era abantu abali mu entertainment e Uganda bavuddeyo nga babalwanirira bannange mukendeeze ku speed y'abayimbi be mutwala mu ki kubanga wano teringa Uganda nti ogenda kuba wano
ogende Malaba ogende Busia ogende Masaka odde wanedda kifo kye kimu tosobola kireetera mu bayimbi wiki eno ne wiki ejja oli n'ateekayo ne weekend oli n'ateekayo tekigenda kukola kyobola bange ebivulu bijja kukola ki kubasala ate n'ekirala ekirala bamanyi baleeta abayimbi nakusaba kati tuzize mu zaffe ez'obutaka 10,000 owadde 10,000 noyingira mu kifu yona asokerwako ordinary owadde 10,000 notuka munda at least senga ebyokunywa babissa n'ebyokunywa nga bya sente nyingi tujja tukolera obusente butono abaana abasinga bano bafuna sente ntono nnyo ez'omwezi ng'akubako budget ayagala kulaba omuyimbi ayingireko ne munda at least anyweyo akacupa nga kamu notuka munda osasudde 10,000 munda omwenge nago gwa bbeeyi tebagusiza senga baleeta abayimbi oba nga basasudde ku mulyango n'asasula mitwalo gyabwe 10 bakendeeze omwenge munda omuntu abe happy nalaba omuyimbi naye omuntu ayingira munda asasudde mitwalo 10 nabeera munda tanywedde mwenge neyeebowa nalaba omuyimbi takomawo takukyayogedde kituufu ekyo batafunye happiness ensonga eyo yeba erina okukolebwako omuntu wamanya nti ndeese omuyimbi wane Dubai omuyimbi ndooza sawa nga 8 zayinya ku stage okujjako kubanze we ngamba 8 njogereza mu Maddox sho gye mmanyi nti yalinya sawa meka ku stage naye nga abantu batandika okujja mu bbala sawa meka sawa 3 kati omuntu azze mu bbala tolooza mbu agenda kutuula butuuzi bw'ati ayina ofuna ekyokunywa kale wekanga nga omuntu yasasudde 10 okuyingira akomekereza mu ddiramu nga 4-5 nga nange nga kyayogedde so tobeera nti no weekubira sayidi emu bw'omanya nti omuyimbi omuleeso yagala sente either sala ku bintu ki ebyokunywa ebbeeyi yaabyo oba sobola okugamba nti nedda muyingire na byakunywa mugule byakunywa ku mulyango kijjewo okitegeera wakano kateekawo kakatini abantu bajja naye nkute emitwalo gyange 10 nze tesobola bulungi zezensobola zentandikirako nga ordinary nensasulayo bwetuuka munda eyo omwenge ogugubera gwa bbeeyi kati tugezeeko sometimes nga budget kubeeramu nti bucket obukosebera so kati sawasawa bye bibiri ekikumi kyange bwe ngatako ebyo ebibiri jukane gye navudde satambuza bigere yes so bye bina sawasawa kumeka sente zibeera nyingi so bapromota balina okukitunulamu ekyo ne bakimanya gwe toweefaako wekka okitegeera banga bwoba oleese omuyimbi olina okusuubirawo ebintu bibiri either loosi oba ki naye ng'omuntu yenna aba aleese omuyimbi ng'amutegese oba ng'amuseetinze naye nga yeeseetinze aba asuubira nti nina okukola profit kati gweoba ngaoleese omuyimbi ng'omuleetedde ku Showbiz ate osuubira nti ngenda kukola loosi ate tonyigiriza abantu nnyo either ebyokunywa bikole ki bikakkanyeeko abantu banywa ebyokunywa ofunemu kubanga naawe oba ogenda kufunamu okitegeera oba kendeeza ku price eyingiza abantu bayingire bagule ebyokunywa naye byonna tebisobola kubanga price omuntu agisasudde eri ate ne munda ebyokunywa tebibbeeyi kireetera enamba okujja nga ntono oli atidde okusasula akasente akangi ku mulyango atuuke munda ku kyokunywa ati okwayuya nga banne banywa yeetanywa kasente ka bbeeyi ak'ebyokunywa nagamba ayisigaliddewo akakola ki so ekyo ensonga zonna ezo bana ba tebazitunuddemu nga bapromota ne bamanya nti ekituufu kiri bwekiti kuba kino tekirimu nti nze mukulu okitegeera newabanga Chameleon ejjajja wa music ne Bobi ne Bebe still abantu basobola okumugamba nti muganda nga okoze kibi kino kibi oba kino kituufu so sineno nsonga y'abapromota terimu nti nze nnyina emyaka mingi nnyo mu Dubai n'emyaka mingi nnyo mu promotion sigambibwako simanya biki emyaka gye wali oyina kati si gye tutambulirako oba ebbanga lyomaze mu kati tuli mu period mu era ndala kitegeeza wulira complain nga ziva mu bantu byonna biteeke ebbali muwulirize mukwatagane ate mukole ebyo abantu endowooza eziva mu bantu bye babalowoozaamu promotion yaffe ereme kubanga egenda kufa ezikirire gwewo nsonga nkulu so gwenna okuleka mpozi gwe naye ekibuuzo kyo n'ogamba owaayi kino kibadde kitaga okwogerwako naye temukikonyeeko kiteeke mu comment section mukulu sula events mwali muno mu Dubai manyi okutambatambula mukono agenda Uganda maana akomawo Uganda twabaddeyo mu show ya omusajja oyo yejaga namulaba zimbe wana gwanga mujje wali mulubire mwengo nengawo yose Uganda twabaddeyo mu show ya gwanga mujje era yabadde nungi nnyo yabadde successful kuba ffe twagala nnyo okulaba ebintu nga biri successful ate neggwa n'agenda n'agikuba ne Australia nga naye eri successful
etwagala okulaba bwe bitu bezikinga naye Kamili Kwesi yakozeemu ensobi kati nze ndi ku side yange y'omubanda yavuddeyo nanenya omubanda buli omu ava yanenya mubanda anenya mmanya lwaki Bobi kati Kamili Kwesi yali agala Bobi ajje ku kivuli kati wano tutuuse Kamili Kwesi fire dede nate muli babiri mubade ku table ye bunika ndimo tuganda kwa kana mu katono nnyo isoko demo ekibuuzo ekyo lwaki Kamili Kwesi byakoze show n'amalokola show omusajja ali mu kununula abantu ali mu bintu bya bufuzi alaba kuteekawo mbera n'atandika okunoonya erinnya lye alikube Kamili Kwesi star yatumukiriza mbebe kulu bonna yatubalamu tubenyumirizaamu wacha avaya atandika okunoonyeza Kamili Bobi Wine tiyakola bwati tiyakola atandika okunenya Bobi kati Kamili Kwesi kamubuli nze wadde sina amanyi gawulira Kamili Kwesi era Kamili Kwesi agamba teri omuntu asobola kugamba agambe nti buli muntu ayogera linnya lyange tubalabirako abasajja tubakkiririzaamu Bobi Wine tasobola kuva eri ajje ku show ya Chameleon Bobi Wine agenda kucyankanya show ya Chameleon bandisibya abaana ekyo ni kyankalanye kubanga abantu balaba Bobi bakuba enduulu ntazaze okitegera ekintu Bobi Wine abala yabadde amwagalayo yagambye nti tata mwade mwagalayo ensonga yali ye newe yandibadde tamuyise yandizeeyo naye nga muganda wange waga nti kyandisobose nakyo nga waga nti yandijonoonye okitegera embeera yandibaddeyo naye era ikawe yaleetedde embeera eyo nti newe yali nga stage egudde ey'omuyimbi waffe Chameleon bantu bangi bava ne bamusaasira baga nti ng'olabye naye teyalaba ka message teyalaba kasimu teyalaba kusaasirwa kwonna okuva eri muganda we ate ng'olugendo balutandika babiri kibanga nze wemma ntandise nawe olugendo wemanyina kyenfunye mba nsuubira nti omuntu alina waakiri okungumya alina kubanga muganda wange yasooka so ekintu ekyo kyamwewuunyisa nnyo okulaba nti yi muganda wange nga tavuddeyo okuteeka kankule kimi akosula Chameleon ku show before atanda bakola show waliwo show gye yakola y'abantu b'eri side eri jukira nti ono omwana avudde mu ghetto kuyamba abantu naye Chameleon alina empagiko yeekutte ali ku show ennene n'agamba nti temumbulira byaki temumbulira byekamookya tayogera amannya temumbulira byekamookya kati Bobi Wine ye mukulembeze ye kimuluma n'asirika aye ekirala Chameleon show byonna okupangapanga bino bali mu kulaga maanyi nti Bobi Wine akyasobola kuyimba mu Uganda naye ate bano abasajja balaba akyasobola okuyimba naye ebimuluma ffe nga abamusician guli muzimu wowuli abalala kubeera ku stage paka kati g'okola show ze bannemesa okukola show anti omuntu asobola okugamba nti akyogera kiri nti tombuulira biri naye nga abyogezza mu kaseera akaali ak'ennaku kibanga kuba na muliraanwa awo noga nti nze simwagala oyo aye tayimu nejja n'afiirwa omuntu n'afiirwa omwana tosobola kugamba nti simwagala era wakiri wesitula nogaaka ngende mukole ki mukubagize so period gye yabadde amwagaliramu yeya stage okugwa yabadde amwetaaga okuvaayo ayogereko ku nsonga nti ng'olabye muganda wange kubanga naye akimanyi nti ebivulu byonna bibeeramu sente zaali ezayononeka nyingi nga ne promote yali ategese tamanyi kikiddako mukitegeera so abantu bangi baali babuuza ki ekirina okuddako naye mu mbeera eyo waaliwo abajja nga bakola ki bamuteekerayo embeera guma gye yali amusuubiramu embeera okubeerawo naye nga be basita baffe be tulina betugaa nti tukkiririzaamu mu mbeera yonna era bwe batulaga nti music yali bwati era yatambula bwati ne batutuusa ne ku mbeera nti kati nange nga Ashadi n'omulala asobola okuba nga yeyagaliramu ki mu music olutalo baakola lw'amaanyi Sula events Kamili Kwesi mpulira kati Bobi Wine sawa ndakyakirizibwa kulinnya ku stage nga Kamili uyavaayo n'agamba nti kyamuyisaamu obubi okubanga brother we batandika ekintu oba kimenyekamu yali asuubira ka message oba ka post konna kamukubagiza oba kamugumya okusinziira ku kyatuukawo naye Bobi Wine akaseera kano tajakkirizibwa ku performinga eriyo ka post konna oba ka message konna kava mu Kamili Kwesi ne kayita nga kalwanirira brother we oba handika ekintu naye abeere nga adda ku stage ka message kasobola okubanga kaaliyo lwakuba nti essimu y'omukulu tekyafunika era ffe naffe tukimanye ekyo nti ye kennyini naye asobola okwogera nti wemba nkwetaaga kati nga luli we nakwetaaga nga si bwe nkwetaaga kati okitegeera era abantu bangi bavuddeyo abali mu entertainment abamu ne banyiiga n'okunyiiga nga nti nze ekyanjawukanya n'omusajja
sikyasobola kumukwasaganya. Yes yafuna step up naye tomanya wajja okoze eki gye wava mu bantu bo. Naye nga kyenzijukira obulungi nti omukulu yafuna obuzibu bwe yafunira ku bizinga gye yali. Kamirikwezi yesitula n'agenda ekamwoca ne ttiimu ne bamulabako ne bamulambulako nga walaba n'ebizibu ne bateekawo embeera eyo ey'oluganda nti oli kyali wange nange ndi kyali. Kankule kimi tuvudde mu music kuva dda. Chameleon yamenyeka amagulu. Bobi Wine yagendayo ku channel n'amulaba. Bivudde wala. Bade babikola. Ne kakati ekiriwo ekintu batekayo show bebe kulu ne Chameleon bali ku side yeri egumba. Kitegedde. Side yegumba eri mu kuba mwana ono. Emulemesa buli kimu kyonna kyonna okitegera side yegumba gye ntegeeza. Yelaga bano basobola okubeera ki? Okubeera film music. Kati bagala ku divertinga mwana ono katumuyite mwana. Bamujje ku kyali ke kigenderero. Okitegera bamulage nti kiri kye kisinga alika tasobola muwaki tabasobola kimuwa kukikola kukiyagalira. Omanyo ekintu kyosinga okwagala olina akikujjako. Aba kusibya omutima buli kimu n'ebirozo n'ababisibye. Kati bakwata omwana oyo bamujjako music. Nga mwatambulidde okuva eno yonna na mugeto. Ne bamukwala ne bamusiba bati bamujjako esanyulye. Kakati abamunako ye anyiga biwundu. Mwe bamusanyuse mteekayo show yes. Mu malesho temumunyonya kuba ali munnaku ye. Takyakuba Ebivulu. Yajja n'alinya ennyonyi najja egondi Dubai ayimbeko ne Dubai sigino ne ziyitingana nakyo ne kimenyeka. Okitegeera ekintu ekyo. Kati bwaba tavuddeeyo gamba nti wa stage because ebito wa stage ali mu bintu bya bufuzi kulaba ateezezza ate eggwanga. Naye nga bwe mmanyi omuyimbi Chameleon ye muyimbi atasiba busungu tiasobola okera ejjo nga yayogedde ekigambo naga nti oba kiriwo ekiti Bobi namunyigiramu teyakola kino naye ne bukeera enkya ye ng'ensonga agikoze eki ng'agimaze mangu kubanga badde n'abantu bangi nnyo abamunyizaamu ne bakola ki naye ogenda okulaba ng'ekyakitadde ne kikola ki ne kivaawo. So asobola kiri okuba nti yakyogedde by that time enkya n'amiitinga Bobi n'alaba nga munnaaye ono bwe tuvudde muganda wange. Ate bulijjo bagira ne baddawo. Naga nti sobola kuteekawo mbeera yonna emunenya nnyo kumufiirako. So tetuli mu byabufuzi essaawa eno tuli mu music industry. Mutukwate bulungi. Era ojja kusinkana ng'eri omuntu awagira Bobi Wine mu music. Naye ng'ate we tujja eno takola ki? Tamuwagira. Ojja kusanga omuntu nga awagira Chameleon nga yagamba ye muyimbi wange. Naye ate nga side ya Chameleon mu politics sijakola ki? Sijagwa. Ng'ate tegeebeera ndala. So essaawa eno tuli mu nsonga ya music. Wamma kati nga ggwe kusula events. Tuzeyo kano just mabega. Newankubadde kale bya mabega naye era byaliwo. Onansonyiwa kuba kati mbale nonyanga omuntu omutuufu abadde wali okumpi kuba at least gw'obaddeyo ne mu kaseera ako. Abantu bagamba nti egundi eno stage eno nti kenyini kabwejumbira omukulu ye kamwe nyini yajenyenyiza n'agyesuulira ng'atidde alimu obunkenke nti abantu bayinza obutajja era yakisetinga atekewo engiri eyo afune sympathy okuva mu bantu babeere nga at least wabeera azizza ekivulu ekyo abantu bajja kujja ebyogolo ebituufu kakati gwe by'omuntu at least obimanyi nga tobikkiridde nga tolimbye tuwulire ensonga gyensobola okubagamba nti omuyimbi Jose Chameleon oba Joseph Mayanja alina God's favor. Teri muyimbi Uganda asinga kubeera na God's favor nga Chameleon. Chameleon alina God's favor. Ebintu bingi nnyo byayiseemu ne tugaa nti era omusajja mutuufu ensonga gyayiseemu eno leero muleka wansi naye n'abikola ki n'abivuunuka. Nze nga sula events I personally sent tewaaliwo ddogo lyonna lyasula stage naye ne Katonda asobola okusula stage ng'amaanyi ge gagikola ng'alina kyataasa nti omwana wange Chameleon ono nina kinjigyawo ekibadde kigenda okukola ki okubeerawo. Period eyo stage mwe yagwira twalimu ne incidents nyingi twalaba ettake omuyaga gwayita mwalimu embeera y'empewo we yalimu. Ate kati olaba ngaffe abantu ababadde ku share yabaddeyo nga 24 eyakyusiddwa date stage yakyusibwa nedda mu position endala. Kitegeeza nti engeri gye kiri nti abategeka stage eno si be babadde bategekeraani Chameleon mu share ziwedde. Okitegeera fenomu mpya fenomu mpya bategeka okitegeera
kitegeeza nti bo baategeka ng'oluusi bate bamanyi position Chameleon bulijjo akola ki ayimbira wa naye we bazzeemu ne beebaja ne beebuuza baategedde nti stage erina kukola ki kutunula eno wempa windi ebeera ne direction mwebetambuli ate tubeera nga Lugogo cricket oval waliwo kyangaala empewo wejje esobola okuba ng'ekola ki naye nga nze ng'omuntu kyekyo nkimanyi era nga nkibagamba mu maaso ga kamera nti Chameleon alina favor Chameleon omunenya leero enkya najja n'omubuukira n'omunaaza n'engatto noga nti musajja gwe Katonda yakuwa okitegeera kubanga akaseera akabantu balina obusungu bwali bw'amaanyi nnyo nga yakasabula owa booda ekintu ekyo nga ggwe wakiwagiramu era ekintu kyajjawo ekyo incident eyajjawo nti omuntu yenna asobola okuba nga anyiiga Chameleon naye novayo n'osabula omuntu nga ffe kyovala nti omuntu nga gwe omuntu asobola okubeerako mu bantu obanga entertainer n'okola kyosobola okumanya gwe omuntu gwamufuula ow'enjawulo naye nga naye muntu onkola ekintu ekinkosa nange wekinkosa nsobola okweyisa mu nneeyisa endala omuntu gyakola ki gy'asobola okweyisaamu omulala naye ensonga eri emu nti nze kanga Chameleon nyina erinnya nyina amaanyi mangi nnyo erinnya Chameleon ddene nnyo nga bw'okiwulira nti n'oba okoze akantu kati ni bwe kati kagenda kukola ki kufuuka ekinene naye ng'omuntu osobola okukola ekintu ng'omuntu akoze ki akunyiizizza so byonna ebyaliwo abantu ne baga nti show ba stage yagisuula oba ki Chameleon musajja munafu nnyo yali tasobola na kunyenya stage n'agisuulako yadde n'akawajja munafu nnyo nga bw'okiwulira tasobola kugikola ki stage biri byuma yandisudde atya ebyuma nze kati bwe ŋŋamba nti Katonda ye yateekawo embeera naga nti Joseph musajja wange kankutaasa ekintu kino gaali maanyi ga Katonda stage ye yagikola ki ye yagisuula naye kirungi she yazzeeko yabalaze nti era Katonda akola ki alina amaanyi nebeera successful abantu ne banyumirwa tewali nkuba yaliwo ate abanze nalabya abantu nga tebavudde nti Uganda yokka mu nsi yonna abantu bajja nga bakola ki banyumirwa so ekya stage ekyo byonna bibaawo ebya board omuntu anyiiga ng'omuntu kuba Chameleon yabadde mu buntu bungi abantu bamukwata mistake naye ng'omuntu oluusi avayo n'agamba naye mu nsonyiwe kino kyayitidde ng'omuntu nsobya ate we mba nsobezamu abantereeza yego bayita Iranda omumanyi asenga mukama we nenga mukama we ye wajudde neko ojja mukyakuyiga ki ng'omuntu yenna asobya ng'omuntu yenna asobya asobola okusobya naye kasita yeetonda muwulirize okwetondako gaye nti mutuufu kubanga abamu tebeetonda tetugenda kutandika kwejjusa tugaye nti bambi omusajja Chameleon yavaawo radio yavaawo abantu radio baamukubanga abamu radio baagaana okumubiriivingiramu nti radio muntu wanjawulo singa radio baali bamubiriivingiramu abantu n'omusajja bawunsi yakwata radio n'amukuba wansi teyandi mukubye wansi kuba yali amanyi radio munafu naye radio mukozi wa fujjo naturally ng'omuntu okitegeera naye nga waba nti mukozi wa fujjo ensi tumwetaaga radio we bandimufulumizza ebweru ne baggalawo yali talina kyasobola kukola bbaala teyalina muliro nti agenda gyokya okiwulira kitegeeza nti omuntu yenna yetumanya value ye ti Jose Chameleon tumwetaaga ng'ensi ne bwakola ki kyonna tukube nga tukuba mpola nga abakubo waffe tuwumbewumbeko okitegeera naye show ya Chameleon yandaga ine ekintu kyeyandaga ti mu nsi muno neobanga ofunye obuzito obutya togwangamu manyi kyembadde nkubuuza wafunamu kyakuyiga ki mu kugwa kwa stage eno eyo na show ya Chameleon nga we yagipanga yali asomesa bayimbi si bayimbi bokka n'abantu bonna mu nsi nti teri wotuka ku buwanguzi nga totobye omusajja yakuba drive n'agenda mu baana ba ghetto netulira star netulira mu bimotoka nedda tupanga show nadde jukira nti teri musajja agenda wa kikofiira n'asigala nga ayimiridde ensi yonna omumanyi kikofiira omuntu agendayo naye omusajja n'agamba yes agende wa kikofiira naye music kwendya family yange ino okubeerawo ekimu kirina kukitambulira ku music nvudde mu music naddayo ku grassroot omuyimbi atandika waabeera nga olaba ashadi bw'anaatandika system kyokka nga star n'agenda mu ghetto neetuuya mu drive ng'omulaba nga omuntu yenogolabira ddala n'atambuza system n'agireeta back end stage neegwa
musajja yagamba yakaaba amaziga yango eno kaaba amaziga nga yatobye ekintu kino asika favor y'abantu ekomewo mu ngalo bano bamogedde bino you can't bobera star amanje bakuba amayinja wekimu buli mutabala kusura wansi musala n'atoba naeta show nagitekako gondi wetuse nekiyiika nekimala mama ne yalaga ensi nti ne woba ogudde oyimirira damu kwata omusalaba go osituke kyekyo tuddayo mu bayibuli yesu yagwa ebigebi bisatu ekyali kigenda okuba ekyokunaye bamuyambirako ki okumutikirako omusalaba kitegeeza nti osobola okugwa situka gwa situka gwa katonda wajja kukola ki okuyambira omusajja yateeka sho nemusala fenafena byatuluma nze wala ndi musajja wa Bobi Wine naye ekyo kyannuma ekintu ekyo kuba musajja yafuba nnyo okulaba nga akomyawo feva y'abantu kulasita ekyo nekigwera ate baali bamwogeredde tagenda kukola takola kine mukama namuyamba ku the end kyampamu kyakuyiga nti obulamu bw'ensi eno tebiba byangu yokufuuka sita tekiba kyangu Chameleon yatulagira ddala mu butambi nga ave nagenda mu mwana wa street n'omulaba nga akutte papa Chameleon ngenda kubeera nga yeekutte microphone star akuba ensi n'ensi naye nga yanibadde abeera eri mugundi n'agamba abalala bano basula events nibakwata microphone ye kenyini n'akibeeramu okukijja ku ntandikwa paka jagwe kyatuwamu ekyo yali somo ekintu kya Chameleon kyali somo nakulaga abantu mu nsi nti teri kyangu nebolemerako kubanga lastly show yali successful nenga tiyava kumpi okay so munatusonyiwa yebadde by the way kubanga si yebadde ensonga enkulu however era nayo mutufunyemu ekyokuyiga kati katuddeyo mukulu sula events ku nsonga yaffe eri eyaba promoter nga tumaliriza ogenda kulekayo ko obugambo obutonotono tubere nga ate tumaliriza promoter obugambo bwangu obusembayo ensonga eri emu nti tulina okuba bakkakkamu n'okuwulira ekituufu kiri nti nga ntunudde mu kamera speed gye tuleeterako abayimbi mu UAE eyitiridde eri overspeed bwe bamumotoka bantu bakugamba tandika okulinnyako olinnya ku break tuli mu ndiima saawa eno eyitiridde UAE ekyuse bannaye emyaka mitini nnyo si ya UAE ey'emabega abaana babeerangamu mu Dubai nga baspendinga abaana nga mwebali nga tebalina pressure yonna nga sente mweri before covid talina stress talina kigenda mukuteeka mu mbeera yonna ekyo tulina okukimanya nti weba baganda bagamba nti enswa bwekyusa amaaso naye bwekyusa envubu okitegeera kati ekyo bapromota balemeddwe okukitegeera e Dubai nti waliwo ekyakyuka mu entertainment balina okukimanya nti waliwo ekyakyuka mu UAE nabo bakyuseemu speed gye baleeterako abayimbi eyitiridde okitegeera waba nga tewali nkwatagana nga bapromota nga yabula obanga yalemwa still bamanye nti no promota sente zoteeka mu muyimbi ziba zizo okujjako ng'oli azikuwa buwi sente zo zotaddemu oba oyagala okuzifuna wano tetuli mu showbiz nti noonoonya showbiz oba oyagala kukola kinedda ensonga endala bapromota amagezi gembawa oba nalinga advice yange bwe muba muleesa abayimbi wano temubafuula nnyo nti ate muliba nti oli kyaliwe nnyo tuko okuba nti n'ogenda kumuleetera ku bantu buli kiseera buli mwezi ekyo tekiriyo okitegeera wagga olowooza mbu onoofuula omuyimbi kyaliwo agenda kubanga gwe n'owomuyita nti munnaye ninayo bwe kati jangu okole ajje kintu kibi omuyimbi waba afuuse kyaliwo manya nti eno business era alina okutambulira mu business time si buli kiseera nti lwakuba kyaliwo oyogera naye wamuleetako omulundi gumu ogenda kubeera ng'omuleetera mu bantu buli myezi 3 myezi 2 omuleete nedda alina okuba nga alina kyalina kyalaga abantu n'abantu nga bamwetaaga mu mbeera gy'omuleeteramu kuba otaddemu ssente wonookikola bootera ojja kukomekereza nga gundi yakava wano era gwe bakomezaawo gundi yakajja wano ate era gwe bakomyawo abantu bagenda kutandika okukubamu ebituli ne promotion ye begenda kukka okitegeera ensonga eyandibadde ey'okusatu bapromote era gyembawa temuba muleesa abayimbi mukiipinga abayimbi mubahidinge okitegeera kyo ya Chameleon yagwanga mujje yaliwo before mwezi mulamba yava ewaka abantu bonna bamanyi n'afuna hotelo wasula kuba eri concert okitegeera abagi timingidde wanga agitegekedde banga ddene
kitegeeza alina okujjamu nga wanjawulomuuko okusinziira ku ki abuzeemuko kati ate wekituuka wano mu Dubai wa mu UAE omuyimbi gw'otaddemu ssente tiketi omutaddemu visa omutaddemu hotel omutaddemu ki naye mufuule nti naali special nnyo kubanga kyobamanya nti nowomuleese abaana tebeetaaga kumanya wano omwana agenda laba kamiliyoni wali ku guni ng'atambula nti kamiliyoni naawe ki naye Uganda kamiliyoni asobola okutambula n'agenda mu wino n'agula ekintu era mu ddakiika 2 aba afunye abantu bonna nga bamugoberera kamiliyoni so bwemuba muleese abayimbi wano waba omujje ku airport kyobosooka okumugamba omuyimbi gwoba mukamaawo atambule wajootamutu era gwamutwalayo gy'alina otambula kubanga ye tamanyiyo mukuumire mu hotelo sheggwe okitegeera kuba wona omulaga abantu nga sho tennaggwa omuntu agenda kumulaba ku street ng'atambula ezeddeira akekamiri namulabye naawe nze namusanze wali n'ebifaananyi serepi abikoleki abifune mu bantu eyo nsonga nzibu era nsonga mbi n'ensonga esemberayo ddala gye mbasaba bapromota nti bwe muba muleese abayimbi wano muleme kuzunza abayimbi ng'ate mwasasuzza dde abantu ssente oleese omuyimbi oleese DJ wamuleese mu kifo kino ekiri wano amaze okukubayawo mugjeeko abantu ssente ate n'oweeri ayagala naye amuteekeyo enkwatagana enfu oli agenda muteekerayo for free eno abantu basasudde omuntu ebiseera buli mulundi omulala agenda kugana edda nze ebintu byammwe nabikoowa twasasudde omuyimbi wano ne tumulaba ate olwagize enkya nti lwakuba oli alinayo night mu bbaala nti for free okujja okuyingira ekintu ekigenda okukosa abantu nti oli amulabye takoze eki tasasudde na ssente so omuyimbi bw'oba omuleese abeere ng'ajjidde ku puroguramu nti eri bweti okitegeera nze Palaso oyo gw'olaba ng'azzeeko muno mu Dubai yajja muno waliwo abaali bamuyitako nti Palaso sooka ojje wano otukolereyo kagundi biki naye Palaso yakola ekintu kye neewuunya n'omuyimbi yenna kyalina okukola omuyimbi tebakutegeerera nga buli kimu nti gwe bakuyise jangu eno olina okuba ne program endeko mu media oleki naye omuyimbi n'otuuka n'okutambula mu street mu ddeira ng'olinganga agandi ogende mu buyembe ogende abayimbi bangi bafunye ebizibu wano nga bazza babone babakwatira mu buyembe rekodi tuzimanyi naye ng'omuyimbi aze okuyimba star ogenda otya mu buyembe kiba kikussa eddaala n'abantu kiba kibanafuya kuba bo baba bakulabye toyina kyogenda bagamba kati mwe muba mubaleese abayimbi bapromota bannanga abali eyo bw'oba otegese nti boat cruise ebere boat cruise omuyimbi tagenda walala mbu free kuyimba tomutuwa extra shows Chameleon ne bwakola gwanga muje extra tagikolera free wadde mwamulabye Lugogo cricket oval agenda zikola extra naye nga za ssente bw'ogamba nti no for free muleese tuvudde ku boat cruise kale gamba abasasudde boat cruise muje ne tiketi yammwe muyingire abatasasudde musasule baddemu bafuneko extra ko ku ssente zaabwe ze basasudde naye nze sigenda kukwata dira mu 2 oba 3 ngende ku boat cruise oleese omuyimbi oleese DJ omututte ku lyato si ddungi nnyo tetunyumiddwa ate omala omuleete mu bbaala ewanyuma ewali vibe yonna ate ogambe free okuyingira omuntu yakuwadde ssente oba tomubazeemu magezi oba omuyisizaamu amaaso ezo ensonga zezintono ezisinza okuba nti naba era osanga omuntu abamu nga abaana ekibatamisiza ebivulu nsonga ng'ezo twasasula sho ate mutugize omuyimbi ate eri tumulabidde bwerere kyokka wano mwatusasuzza ssente ako kamuyingira mutanze ebintu bya Dubai nabikoowa tubadde ku lyato mutusasuzza ssente ate mumaze mutututte mu bbaala mbu for free okuyingira sebyo ebintu biveewo bibe nga bivaawo wakirigamba babadde ku lyato mujje muyingire free abatabadde ku lyato mugule ebyokunywa nabo baba bakuwagidde so ensonga zange ezo banaaba bazitunuddemu azaagala ajja kuzitwala atazaagala ajja kuzireka naye nga all in all music ajja kusigalawo n'abayimbi baffe bajja kusigalawo naye promotion esobola okukeera enkya nti promote yalina amaanyi takyalina amaanyi avuddewo naye omuyimbi ba ashadi bakyaliwo n'abalala bakyajja bajja sigalawo always and forever Sula Events ge mannya gange mbaagala nnyo mwenna ababadde batuunize ku Nyondo Media musigale nga mutuwagira musigale nga mufollowinga n'okulaba buli kimu ekigenda maaso ku Nyondo Media kubanga tiimu nene emirimu bagikwasaganya bonna abakamera baganda bange bonna mbaagala nnyo n'abatuteekamu ssente bonna musigale nga mukola omulimu ogwo omulungi Sula Events baagala nnyo sibula mukama wange bannanga nga sinakwasibula mwenna abalaba Nyondo Media nze kyensembayo kiri kuba promota
baffe ku bayimbi abali mu Dubai. Abadimi abali mu Dubai mbalagera avo wadde nga tebanaba kumanyika nnyo naye nga bamulesa omuyimbi mubawe platform bayimbe. Ate banga abayimbi bano basobola okubasikira abantu ne bajja mu kilabu zammwe musobola okuba ne ssente nga temumanyi kusudiya abantu kujja naye nesobola ogana ensudiya nga Nyondo jangu netaya abantu nga mukaga mwana ngenda kikubamu jangu Nyondo najja ne bagula omwenge ne bagula buli kimu nga nze mbalese ne basiba support bazze kulwani kula ashadi bazze kulwani kula archbens senga abayimbi amba platform nga buli bomuleto muyimbi okuve kampani mubateke program mubagulire ki mubagulire ezo zimugamba toina ki zimutusaba nti toina permit ya mumanye nti obagenda kwetoba winini waji manya nti Dubai mulimu ashadi no bakubide ku simu unabeera mu kuyimba bateke ku program kibi ashadi ajagamba nja kuyimba nange ompenso obola okulangira nga nange mmanyi nti bwe namala okuyimba nange ojja kunfunira akantu akanfula nti nange ekintu ky'omuyimbi nakyo kiba business mukitega kiba kyongerako omuyimbi okufuna amaanyi agabeera omanyi okuteekayo face yo si kyangu abantu babayita babayaaye abantu babayita abanyibanjaga abantu okubeera ng'omuntu okuyingira mu kifaananyi ekyo n'ofiirwa n'emikwano n'ofiirwa n'ebiki tebiba byangu olina agamba nti ali mu biseera amala mubazi biseera atagenda kufunamu naye senga abayimbi abatandika okuba nga babafunayo akantu nga bateekamu amaanyi nga nabo bafunayo kyebafunamu n'ekirala ekitono okukyamusa yekalowoozo kange eri bapromota abayimbi b'e Dubai mubafe kubalina music mulungi ne ba DJ mukube ku nyimba z'abayimbi b'e Dubai tumugamba nti n'oluyimba sima teziriiko teri nyimba zitaliiko music just oluyimba lwonna lw'oplayinze kiba kidongo na message erubeeramu osobola oluzannyira wonna woluzannyidde naye nesobola okuba nga ziyita mu mabaala byebyo ebyange. Nyondo Rozet, Nyondo Media, wiki yabade ku kamera ate nga mwana mlenzi Wizard of Love abade ku sound. Tweyanzege mubeere bulungi, mubeere balamu, mukama bakumme. Put the spot at an international. Mumia. Yaman. Sakungulira Nyondo. Soke byebichi. Sakungulira Nyondo ne yabizigo. Ogenda ku ssomero. Watangulira ebizigo genda ku ssomero. Aya nfudde nze. Gwe nja kulya huku ne Nyondo mugattireko lebo Nyondo yavaawa mwana. Gwe soogano genda gwe ku ssomero gwe. Sigenda ku ssomero ngulira Nyondo ate mbona. Ngenda kutwala ku police. Bakube emiggo genda osome. Nyondo watujjiridde Nyondo olese ebizigo Nyondo gwakola ensusu omwana wange naye yayagala kola lususu mubadde ki musimanya kajjamu ebalabe simanya tekeerusa simanya koleka kunnakyo mubadde ki natukozesa Nyondo kuba ku noti 524 688 778 Nyondo Glam.